Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Thumma salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Amma ba'd. Awishtiwa Allah tumutendereza jalla jalaluhu afuuse ensonga kubanga tuli balamu tuli basiraamu era tufunye ne ku mukisa ogw'okubanga tuwuliziganyako n'abawuliriza ba IU FM aba Qibla Islam Media. Omukisa munene kuba nti Allah atuwadde audience enene weeti kubanga tutuusa message ye eri abaddu. Omuddu asaanye okukimanya ky'okubeera omulamu kyengera eri abatabulina, okubeera omusiraamu kya bbeeyi olwo Allah baakyakimye n'olwaleero, ate okubanga oli mufumbo nakyo kyamagero kya Allah kubanga akiwa baabeera ayagadde. So Allah affe tumutendereza kula ebirungi byatukoledde era nitumusaba asebengera n'emirembe Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musiraamu alina omumanya ekifo kya Nabbi alayhi salatu wassalam mu ddiini n'Obusiraamu ekitiibwa nti ekifo ekyo kyakubeera nga tumuggyako okuyiga oba okumanya biki Allah byayagala subhanahu wa ta'ala, biki Allah byatayagala subhanahu wa ta'ala. Tetusobola kukola ddiini mu mbeera yaffe okuggyako nga tugijja ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu mbeera eyo baganda bange abalungi era ab'ebitiibwa tulina okumanya nti Allah yatugamba mu suratu Ali Imran ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim qul in kuntum tuhibbuna Allah, mbanga kituufu bagambe mbanga kituufu mwagala Allah fattabi'uni, tugoberere omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumugoberera mu bintu ebyenjawulo, tumugoberera mu bikola byonna ebyeddiini, omuli sola, omuli okusiiba, omuli okukola hijja, omuli obufumbo. Obufumbo Nabbi sallama yabukola era alikyakulabirako ekinene era ekirungi nti omwana Adamu yenna alina okumanya nti okubeera kwaffe mu bufumbo ibaada era ng'agitusomesa ye mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ow'ekitiibwa. So mu kifaananyi ekyo baganda bange abalungi tutegeere ekifo kye. Toyingira mu bufumbo okuggyako nga bwe yabusomesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Towangaala mu bufumbo okuggyako nga bwe yabusomesa Nabbi sallama. Nebeera biganye nti ngina buvaamu, tobuvaamu okuggyako nga bwe yasomesa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallah. Awe nyini. Naam. Nsonga nnyingi tuli buvanjuba. Naam. Tuli mu kibuga kya Mbale. Naam. Family zaffe Naam. ziganye otambula. Naam. Ng'ensonga eviiriddeko kye twali tusuubira mu baami baffe Naam. tebanakituwa, ne abakyala baffe kye twali twagala tetunakiraba. Naam. Nawasa omukyala nga eimu yange nali njagala balongo. Naam. Naye kati ngenda mu myaka 8 sibalaba. Naam. Ne mwannyina nze eyafumbirwa ku musajja Naam. yamunoonyaako mbeera ennungi. Naam. Omwami yamusuubiza nti tofaayo tujja kwezimba, naye wenjogerera essaawa eno bakyali muzigo. Naam. Essuubi mu bufumbo eririddawa mu mwami wa mukyala. Ab'ekika baagala tugoba mu bufumbo lwa nsonga nti omukyala tazaala ate n'omwami talina kasente mu maka. Naam. Yesebo. Alhamdulillah. Obufumbo kikulu era nga sunna enkakafu eva ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti an-nikahu sunnati, obufumbo nkola yange, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
omuntu yenna ava ku nkola yange tabeera wa muffe, taba wamu na mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kati abampuliriza abalungi aba IU FM n'emikutu gya midiya egy'enjawulo gye tutambula nagyo, tukimanye nti okubeera mu bufumbo ibaada. Omuntu okubeera nga mu bufumbo omukyala oba omwami okubeera nga mu bufumbo ne mukyala we mubeera mu kusinza Allah. Ate nga Allah atugamba mu Suratu Dhariyat nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, sina kyantonza majinni newankubadde abantu okugjako ensonga emu yakunsinza. Kati omuntu asaanye nga ayingire mu bufumbo ng'akimanyi primarily abuyingidde mu kusinza Allah, nti kyonna ky'ogenda okukola wakati wo ne mukyala wo oba wakati wo n'omwami wo okikola kinoonyaamu mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okuba nga wawasa omukyala osuubira okuzaala ku balongo, oyinza okuba nga wawasa omukyala ng'osuubira omufunamu eri abakyala abalina ku ssente, kuba omuntu asobola owasa omukyala ng'akirabye alina mu ssente aga bisimilla kanfeefagana eri ajati lino munange nve ku ggaali nevugeko mu motoka. Kituufu. Era ng'omukyala waayinza oga nti kambuuke neri haaji lino liyinza okunkolera ku visa ngende e London. Naye omuntu asaanye akimanye nti ebyo biri aside aw'okusinza Allah, nti oyingira mu ibaada gy'onoonyaamu okusanyusa Allah, era oyingira mu ibaada nga olubiriddemu okukola nga bwe yasomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye olwaleero era nga bw'ogambye nti abantu bali mu bufumbo naye buli gw'obuuza ali mu kwejjusa. Kimu bibiri saamanya, kimu bibiri natomera, kimu bibiri abaami tebalina mirembe, abakyala tebalina mirembe. Kituufu. Buli ali mu bufumbo akaaba munne. Kituufu. Naye ku lwaki kukola bufumbo nga buggibbwamu ekinyusi ekigamba nti nkola bufumbo buno kusinza nabwo Allah. Kanko ekyokulabirako buyinza okukeera ku makya. One, ffe Allah atulagira abasajja okulabirira abakyala n'abaana be tubazaddemu. Buyinza okukeera ku makya nga mwafunye obutakkaanya ng'abafumbo. Bameka abasajja mu ffe asobola okulekawo ez'akameeza ng'ate bafunye obutakkaanya ekiro ne mama w'abaana? Ndeka kyaki mbawazaaki okiraba. Era olukeera ku makya n'omubuuza tomubuuza olinaku omugamba nzigulirawo gwe weggulira n'odduka n'okola ki? N'engenda. Kati mbuuzaamu abaana bakoze eki? Anti nnyina anyiziiza. Wewali obuzibu. Ku lwaki nti omwami ono ali mu bufumbo bwe tabuliimu kusinza Allah, abulimu kunoonya migaso gye ng'omuntu. Kubanga oba oli mu kusinza Allah, kituufu mukyala yakoze ensobi, naye ate naawe ogenda kukola ensobi ey'okubiri ey'obutalabirira famire. Kati ate nga weerabire nkyokoze ate ogenda kunyiizaani Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'abakyala bwe batyo bakutuma ekizigo n'okomawo nga biganye. Ekimu ku bibonerezo byagenda okukuwa agenda kugamba tonkwatako. Kituufu. Kati bwe yaganye okumukwatako naawe ku makya noga nti n'ez'akameeza ngenze nazo sizikuwe. Ng'omukyala yeerabidde nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'eri atusomesa bw'okya omukyala walina okuwangaala nebba. One, singa aba amuyise gy'ali eri ensonga y'amaka talinaawo chansi yonna egamba sigenda kujja. Salama yagaa nti asooka awummuze leba pain ebbali ayanukule omwami we. Ng'ekituufu kizibu tosabasanga musajja ng'alaba mukyala waafe obulumi bw'okuzaala nga nti sooka ate nkwetaaga. Naye yali atulaga kifaananyi nti okumanya ng'okwanukula omwami kikulu. Noono agenda ozaala bamugamba lindako sooka oyanukula omwami. Kati ate kiri kitya ku ggwe just gwe batawadde za bizigo, just gwe batateekeddeko TV recharge, just gwe batateekedde mwana wo mu kisulo. Kati kyennoonyaamu kiriwa abantu beerabira nti obufumbo kusinza Allah. Kyova olaba nti abaami tebakyatuukiriza eri bakyala n'abakyala tebakyatuukiriza eri bwami. At the end of the day
nitunzika nga abaami bakaaba n'abakyala bakola ki bakaaba. Ekyokubiri tujja kijja mu hadithi y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eva ku Abi Huraira radhiyallahu anhu yagamba tunkahu almar'atu li arba', omukyala awasibwa lwa bintu bina. Kino teyakyogera nti bye birina okubeerawo awasibwe, naye yasinzira ku mbeera y'abantu gye bagoberera nga bagenda okuwasa abakyala. Limaaliha, ekisookera ddala omukyala awasibwa olwa ssente zakola ki zaalina. Wali hasabiha, n'awasibwa olwa famire ye, ava mu famire gundi. Kati nga wano Embaale famire ya Ajobed, gikoonako bukoonyi ku traffic oyitawo buyisi, asooka nti Ajobed wabula kujjanjabira bwereere. Allah asiima omuddu oyo. Kati era okwata kuno ku lw'Embaale tolina mu transport, kyemanyi noga nti Seekaruutu baga nti ogenda wa Seekaruutu tuula tujja mulaba. Kati eri abakyala olinga amwegombyeko famire ye nga y'amaanyi. Wali jamaaliha, nebayo omukyala oligwa n'amuwasa nga asinzidde ku bulungi, kyetugaa nti omukyala ankubye andesemu kasala kkubo. Ekyokuna n'agamba walidiiniha, era omukyala awasibwa ku lw'eddiini ye. Kyeyava atuwa amagezi omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti fadfaru bidhati ddiini tawrubat yadaka. Allahu akbar. Yaga nti bw'oba onaawasa gwanoonya omukyala wenna ofaafaagananga nawaddiini tawrubat yadaka, ogenda kufuna obutebenkevu. Hadithi eno ndese yaki eri abantu abali mu bufumbo era ababwagalamu okutebenkera n'abo abalaba nga buganya okutebenkera. Bwe wali owasa mukyalawo, kiki ekyasinga okusikiriza? Kiki watwala nti kyekikulu ng'olonda omukyala? Hadithi eno yeewuunyiza. Ekyokuna bwe kitabaako, ebisatu byonna bibeera bifu. Ate ekyokuna bwe kibaawo kinoonya ebisatu. Buli wowasa omukyala nga mulungi nga talina ddiini, ate olungi bwe tabulaga ggwe, lotuka ekiseera waga nti ali wasa oyo nze saamanyira n'amala yeesiriwaza wati n'ava wano siddira mbwa eyo. Otunulira embwa gy'agamba nga gw'olaba mukyala akaalaala, naye nga lwaki amujja embantu n'amussa mu bisolo, enneeyisa ye etaliimu ddiini yemulowoozeseza nti ono sawasa muntu, kino kisolo. Omukyala niwaba ne famire nga y'amaanyi nga tebalina ddiini, nga tebogerekako, bagenda kukozesa amaanyi ga famire yaabwe bakukkakkanye nga tolina ddiini. Ojagenda okuva ku muswala nga omukyala taliiwo. Ssaawa 4-6 ez'ekiro muzeeyi akubire agaye nti oyo nawadde namusindiseko Hong Kong ajja kudda ku lw'omukaaga. Subhanallah. Ati muzeeyi banjooga ku lwaki famire wagyegomba naye teriimu ki teriimu ddiini. Ekirala nti omukyala bamuwasa olwa ssente z'alina, naye tosobola kufuna mirembe mu ssente za mukyalawo wabanga talina ddiini, kubanga eddiini yegenda omugamba nti yadde emmotoka yiyo, amafuta gago ne gy'olaga ku mulimu wuwo, lindako omwami ave mu kiyigo olawo oba talina kyakwetaaza ogende musabe akukkirize. Era omubaka Nabi Muhammad sallama bwe yali awasa Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, tujjukira nti yali mukyala nagaga, kituufu, naye nga Allah yamuwa ekyengera nti yali alina respect y'amaanyi yali awa omwami we yamuwasa. Era batunyumiza nti yakwata obufuzi bwonna obw'emmali n'abussa mikono gya bbaawe, ne bawangaala mu maka nga omwami yakontrolinga obugagga naye ng'ate bugagga bwani bwa mukyala, automatically gaba galina obbaamu emirembe. Naye olwaleero owasa omukyala alina ebizimbe mu Mbaale wano, alina zi baasi, alina ki, wallahi n'owangaala mu bulamu obubi nga biri biringa ebitali bibye. Kubanga Sheikh kyenjagala okkirize, amaka gasaanye kubeeramu ekimu ku bibiri, either
omusajja nga yasinga ssente obanga omukyala muwulize eribba newankubadde nga omukyala yasinga bba ssente wanje naye we ziba ku sayidi y'omukyala gaba gagenda kuba upside down okujjako ng'eddiini omukyala gyakulembeza mu bulamu bwe. Sekakaddemu omukyala ayina akola ki mu maka galina gabeera gatya? Amaka gasaanye okubanga omusajja yasinga ssente. Wekiba nti omukyala yazirina alina okuba nga atya Allah. Wekitaba ekyo gagenda kuba upside down. Kitegeeza bima omukyala bw'aba ne ssente nga nze omwami siina alina kuba na ddiini nampisa. Kasita ataba nazo gaba upside down. Ku lwaki? Mu maka ebiragiro biva sayidi ya mwami, okusaba kuva sayidi ya mukyala. Kati Allah yakola ssente nti sayidi kwe zituula ate yegaba ebiki yegaba ebiragiro. Allahu akbar. Kati we zituula ku sayidi y'omukyala olwo bigenda ova sayidi enkyamu bidde sayidi entuufu. Allahu akbar. Agenda omwami agati kwesera nga yasaba omukyala mbadde nsaba agendako wano amugambe nze siinaamu ssente na programu zange. Lwaki oŋŋamba kati mukyala wanadda leeti azze ne bakiraya nti bali mu motoka, omukyala ate alina mwami mu motoka bali omwo, mwami amulaba mu ndabirwamu. Tosobola mumubuuza ovaawa ssente zemuli azivaawo ate nga yaleese emmere gye mugendo lyenkya. Kitegeeza amaka gaba upside down. Allah bwaggerera omukyala oyo ng'alina ssente nga talina ddiini, omwana we agenda ssomera ku ssomero ye lyayagala newankubadde nga si lya ddiini. Bonna amugamba nti teyandigenze kweri, agende wali ku nakaloke iziramiki oba yusura. Omwana ali ku university agende ku IU agenda kugamba gwe kati oba kyekyo gwe mutwaleyo. Nze we mba nze ngenda omuweerera agenda wali ku ssente gundi wagenda okusomera. Kakiba kitegeeza ki? Omwami yandibadde awa ebiragira amaka gatereere takyabirina. Ku lwaki talina ssente? Naye nga lwaki kizze nti omukyala gwe yawasa omugagga talina ddiini. Singa yalina ddiini ne ssente. Allah akbar. Shekhe, abasajja bawasa abakyala olwa ssente zaabwe era wallahi ne beeyagala nabo. Ku lwaki? Nti omukyala ono omugagga alina ebizibu byayingiramu mu bulamu bwo n'abisolovinga. Bw'aba alina eddiini tokosebwa. Naye waba talina ddiini akugera oyingidde mu studio wano ku IU FM emmotoka n'aginonawaawo n'akugamba motoka nze njirina olina bye njagala onnyonnyole naye njagala onnyonnyole nawe n'okkiriza nti wallahi mpedde naye nga musajja yawedde ate emikono gyaki gy'omukyala. So Allah tabaraka wa taala okwogera ekigambo kino ku lumiro omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tobanga owasa omukyala wasa munaddiini tawrubati yadaaka agenda kukutebenkeza ekifuba kyo ogenda kufuna emirembe. Yali ategeeza kifaanagana bwe kityo. Shekhe, buli owasa omukyala nga si munaddiini kitegeeza abeera mushiriku. Omukyala omushiriku amaka ge tegabaamu mirembe. Omuntu yenna buli wawasa omukyala nga gattako Allah n'ekintu ekirala yeeraguza asamira sokera ddala ebikyafu ogenda birya gwe omwami we wafuna ekimulemeredde nga addukira mu basawo. Abasawo nga bamuwa eddagala, amadagala ge bagabira abantu gabeera mu empitambi ge gaba mu pupu. Olya ayinza omuga nti genda ofune pupu w'embwa ku kkubo oba genda ofune pupu w'omuntu ng'amaze ennaku nga 3 ku kkubo. Omutabule mu binyeebwa otabule mu binyeebwa obimuwe ku kyemisana ogenda birya kuba wasa omukyala atali munaddiini. Buli w'owasa omukyala neyeekengera nti leka ogenda wuwasa alina otutambula kuwasawo bonna akakase nti owasa. Ate bw'omusinga amaanyi n'omuwasa asobola okukukola ekikolobero nga bw'ogenda ewa munne tobitegeera.
mukyala omushiriku. Kati so Allah yagaa nti weyagala otebenkera fadhfar bidhati ddiini, gwe londa munaddiini ogenda tebenkera. Omukyala omushiriku bw'agendayo mu basawo eyo gye balaga bamanyi obbakozesa wanje. Naam, bamanyi obbakozesa, anoonya luzaalo bamanyi obbakozesa. Kaso amaka agataliimu ddiini ku sayidi yo ng'omwami yalonda omukyala oteekwa okukaaba. Era omubaka Nabi Muhammad sallallahu yatusiigira ekifaananyi, yagamba nti idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu. Hadithi ndowooza bwetyo bwegamba. Bw'abanga abajjidde oyo yenna gwe musiimyeko eddiini n'empisa n'abasaba muwala wammwe fazawijuhu, mumuwe. Era mu hadithi emujjiddemu eddiini nti omusajja ne waba alina ebirungi ebyenkanawa nga si munaddiini gatabiina tosobola funa mugaso mu birungi bye. Sheekhe, abasajja bangi betulabye kituufu najja n'awasa omukyala nga ennyumba ya sezaala we wallahi nga yeewuunyisa. Mbeera gyerimu ngoloza muzeeyi avuuka buvubusi nti alamaana agitereeza. N'olweddiini gy'alina ku mutima n'okusembeza famire eno mu bulamu bwe, n'agamba nti nsaba onsabire taata nzikirize ennyumba eyo ngitereeze. Eddiini omwana gy'alina n'okumanya nti bwe nkola kino nkola ibaada nsinza Allah, bwe nzimbira sezaala wange ennyumba, wallahi n'amukozesa omulimu ogw'obbaterereza ennyumba. Amaze ogizimba tagenda balangira nti wano nze mbalabirira ewammwe, wano kitaawo nze namuzimbira ennyumba, kubanga munaddiini. Kino njagala abasiraamu abatuwuliriza n'abatali basiraamu bakyawule. Abatali banaddiini kino basobola okukikola, n'akuzimbira ennyumba n'omunaddiini asobola okukikola, naye atali munaddiini asobola okukikola n'ebatama, kubanga kimu bibiri nti nkwata mpola wano nze ndabirira ewammwe. Eyo statement atali munaddiini eyo statement emalira famire eri okugamba nti singa tusobola okuzzaawo akayumba kaffe akabi twandizze mu kayumba kaffe then okubeera mu nyumba efaanana bweti. Eyo waffe ku mawulire waliwo omuvubuka yawasa omuwala ne bafuna obutakkaanya. Omuvubuka ali musiraamu neno za si munaddiini, bafuna obutakkaanya. Sooka olindeko, omusiraamu n'omunaddiini byawukana. Byawukana. Osobola obba nga oli musiraamu naye tolina ddiini, nga mulamu bw'eddiini tekkolako. Olina omukyala temulina bawo, oyo abeera munaddiini oyo. Abamusiraamu tunyumize oluboozi wawoowa ne tuwulira esobo emyezi gigyo ntokyamuyina naye nga tetwamanyako kugenda kwe, si munaddiini, wagoba mugobe ate nga eddiini erina amateeka mweteera. Oyo si munaddiini, oli musiraamu. Ayo musiraamu nga si munaddiini. Katwale tuli awo omuvubuka tatuuse ku buko, ayagala bintu bye, mpe tanka yange, njagala ntebe zange, njagala obijjukidde. In fact omusajja yenna ng'atya Allah yategeera eddiini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasita owasa omukyala n'obeerako naye oba kiro oba misana oba mulundi teguweddeeko, ye nnyini tomubanja mahali, ate watya ebirawo byewawadde bataata tolina kyobanja. Naye lwakya bino n'aswaza famire n'abassa ne ku TV, si munaddiini, talina ddiini. Ate abazadde bangi waaba afumbiza atunuulira ssente, atunuulira ebitiibwa, atunuulira onampa ttanka onanzimbira ennyumba, naye ng'eddiini teriiwo. Okuva lwafumbiza muwala we paka lwaliva mufumbo nga maziga. Ku lwaki? Amaka tegali mu ddiini. Era kyovola nti omuntu afumbiza omwana n'amugaba mu bufumbo, jjukira buli mwana lwakaaba automatically n'omuzadde alina okukaaba. Omwana buli mwana gye yafumbira lwakaaba omuzadde alina okukaaba. Naye okukaaba kubeerawo ddi singa ofumbiza muwala w'omusajja nga talina ddiini.
kubanga Salama yatuwoningira nti mba mujjiddwa omuntu ng'alina ebitendo bibiri diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Alina okuba nga alina eddiini, alina okuba nga alina empisa. Aga nti mumufumbize. Era omukyala yenna atuwuliriza era atulaba ku Qibla Media alina okukakasa nti omwami amutwala oba gwafumbiza muwala we alina okuba nga alina eddiini. Ddiini eno shekhe yetukumaakuma, yetereza empisa zaffe, yetereza ebigambo bye twogera, yetuwa eddembe ng'owa mukyalawo n'oteekuniza. Eri abasajja wallahi abakodo, Allahu akbar, nga sente azirina, akawunti zijjudde, tava ku nnyonyi agenze China, ninga famire yewangaala nga ya mupaka, famire eringa ya mupakasi. Sente zimuluma, amanyi n'okuddaawo n'ayomba nagatyo kyovula nze mbampa abakyala nze mbawa nnyanya, nze mbaliisa nnyanya na binyeebwa, bajja kunneefuulira wano kati haji tebamusibye tebasiima ku lwaki talina ddiini. Shekhe, okulabirira famire zaffe tetusinzira ku kye batukolera, tuzirabirira kusanyusa ani? Kusanyusa Allah. Kiva nti n'oba ogenze kugula ngatto ya mukyalawo nga sente oziina, you choose the best one. Si lwakuba agenda kukusiima, lwakuba oyagala Allah akusiime. Kyotegeeza nti bwe twagala okukola ebintu bakyala bwaffe batusiime kaba kafu. Innal insana li rabbihi lakanuud. Kati omuntu wabanga eri Katonda we tasiima nga nayo kennyini agulidde mukyala wa kalungi mwoli, ate ye omukyala automatically abakyala ate abasinga yenkola yaabwe wallahi tebasiima, beerabira. Ayinza okutuma ebintu bina, tuleetereyo omugaati, tuleetereyo basiigako ki blue band, sanyaze gaweddeko, njagala ompeeyo n'ebiri ngende ku kyalaani gye ekiteteyi kyange, n'oleetako bimeka? 3. N'olemwako kimu. Nagamba simanyi kyentuulidde mu maka ago, mbwa ggwe. Basajja banno balabirira bakyala ebisatu biri ng'abyerabiriddewo automatically. Era oyala otegeera omukyalawo, womanyiranga mukyalawo nti ali mu basiima nga mufunye obutakkaanya, ne muyita seekaruutu, mutuule mu nsonga, naaga nti ekituufu emmere agituwa, era simuvunaana ku kusoma kw'abaana. Seeka ensonga yange eri emu, amasimu gakwatiranga wano ag'abakazi be nze ge gannyiiza, okakasanga nti ono nina gold, kubanga sunna yaabwe abasinga asooka kutemako birungi byonna. Nze ono omusajja talina kalungi. Emmere tusula njala, tusiiba njala, n'ogamba ajali emyaka 10 temulina kemulya, mumukozesa dduwaaki naffe mugituyigirize nga temulya ate nga munyirira. Kati abaana tebambala, bonna bambadde. Asooka n'ateekawo ebiwaayirizo ebiwera, alage nti omusajja alina kirala akoze eki. N'omusajja n'aga nti nze seetekera bakazi tebasiima. Ye musajja atali munaddiini. Omuntu wabanga munaddiini mu kaseera nga munnaakulyazaamanyiza ate gwe otuukiriza, kubanga onoonya kusiimisa ani? Kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, ndaba akadde kako kagenderera. Tukoze tutya famiri zaffe kubeeramu nga tuli basiimu nga kiddamu enzikiriza? Ekisookera ddala waliwo ebigambo eby'ekitiibwa biri mu Suuratul Luqmaan. Allah tabaaraka wa ta'ala atunyumiza ku Luqmaan ne mutabani we. Ebigambo bino bisibirira buli musiraamu yenna atulaba era atuwuliriza ku IU FM. Luqmaani yagamba mutabani we, Allah agamba idh qaala Luqmaanu libnihi, jukira musa Luqmaanu yagamba omwana we, wa huwa ya'idhuhu, era nga yali amukola ki?
era amubuulirira ya bunayya wange gwe mutabani la tushrik billah wewale ogattako Allah inna shirika la dhulmun adhim mazima ddala obushiriku obulyazama ne bukyasinze obunene. Njagala ki mu bigambo bya Lukumaani nti yamanya ekinaawa omwana w'emirembe, ekinaamuwangaaza ng'ayina essanyu, ekinaamuwangaaza ng'ayina ekitiibwa, kuwa Allah mugabo gwe mu bulamu bwe ng'omutonzi we, era n'okwewala byonna Allah bye yamugaana okukola. Bye tukoonyeko byonna mu maka gaffe mwebiri. Ne lwaki mwebiri? Muntu kukula nga taliimu ddiini, muntu kukula nga tamanyi nti aliko eyamutonda, muntu kukula nga takakasa nti aliko amuvunaana bw'anaaba akoze ensobi. Nze kennyini ayogera naawe ntera okwogerako ne bakyala bange, era tusobola kwewaana nti ffe abaffe tebakola nsobi. Naye enjawulo eri wakati w'abakyala bange n'abakyala bo, gwe andaba era mpuliriza naawe ali wano. Enjawulo eri nti singa muba mufunye obutakkaanya ne mukyalawo n'omugamba nti Allah yagamba, what is her response? Mukyala we reactinga atya ng'awulidde ku kigambo Allah yakola ki? Allah yagamba. Omukyala mpuliriza era ndaba ku Kibula Islam Media ne Rawda Islam Media nayo tuli nayo. Singa omwami wo akola ensobi n'omugamba mwami wange nsaba twogeremu, gwe tomanyi nti Allah yagamba bw'ati ne bw'ati, omwami wa respondinga atya? Sheikh, tulina abantu balina abakyala, sigenda gamba tulina kubanze eyo type sigirina. Abantu balina abakyala nga amugambako, mukyala wange kino kyewakoze na kino tomanyi nti Allah yagamba? Namuganza ate nagamba wembanga nnyize toŋŋamba ngamba bya Allah. Naye ng'akyogera Mariyamu, ng'akyogera Madiina. Eriyo omusajja nga mukyala we amugambako ti naye mwami wange abaana bano boosiibizza enjala, munaye Allah yogera byonna ne toŋŋamba simanya mbu Allah yagamba. Emmere si wanyiizizza wano gwe kyogamba Allah kati gwe tomunyiiza kugamba nga omugamba Allah talina kyawuliramu. Era Allah yagamba nti innamal mu'minuuna alladhiina idha dhukira Allahu, ekyo wegamba wajilat qulubuhum, amazima ddala abayitibwa abakkiriza beebo nga Allah bw'ayogerwako emitima gikola ki? Gibaceekeera. Ku lwaki Sheikh nti emize gyonna gye twogedde naffe tugirina, naye gitu Allah abadde akola obwenzi n'abuleka, abadde alyaza amaanya bba n'akita, kubanga omukyala osobola omuyita n'agaana. Kituufu. Sheikh wadde okimanyi? Kituufu. Oleka gwe toyitangako ku mufuna omuyita n'agaanira watudde awo ate oluusi nga waliwo abaana, kati otyo okukaayana ennyo, abaana bajja biyingiramu n'okola sayini zonna neziggwayo n'agaana, n'osindika message ku ssimu n'agaana, nga kyosigaza kumusindikira hadithi nti gwe omubaka yagamba Nabbi Muhammad sallam. Era waaba munaddiini n'asituka nga ajja yeegiraagira, era weebaze Allah gwe nti yatusaako etteeka eryo, obadde ogenda mala no wiiki namba ntonkwata. Kati n'omanya nti yabadde n'obusungu naye ate waawulidde ku Allah agonze. Era omusajja asobola obbanga omukyala yamukoze ekinyiizo, kuba abakyala oboolaba babeera ne password mu masimu nga balina bye bakukusa. Kituufu. Oluusi omusajja n'agwa ku bumeseji, oluusi essimu nevuga nga akomyewo awaka, oluusi omukyala n'agenda eri mu mbale mu tawuni nga tasabye, agenze mu mizannyo gye, kati omusajja n'anyiiga naye n'akeera ku makya aba afuluma n'amugamba mwami wange kale nze tonsonyiye naye nkusaba olekera abaana ekyokulya. Naga sisoboka nti munnange Allah wawulira ku kigambo Allah naga subhanallah n'akwata mu nsawo n'arespondinga. Ku lwaki? Amaka bagazimbidde kutya Allah. Sheikh, amaka agatambulira ku shiriki gaba n'ebizibu, tegatebenkera abadan. Ate si maka gokka, omuntu yenna nga obulamu bwa butambuliza ku shiriki taba na mirembe. Sheikh, okimanyi nti
omushiriku singa aparking emmotoka nga tupakinze wabweru awo wansawo n'asangawo emmese nga nfu wano walinyira emmotoka kimanyi ntagirinnya tagirinnya agamba bansindikidde ebiteega by'e Burundi kati batuuse ne ku kino kati otagenda kugirinnya kati ng'asooka atambula abasawo obusente bwonna babadde agenda oba ku ssomero busibira mu basawo bwalina okugulyamu omukyala ekiteeteeyi busibira mu basawo seeka nga nva ku kigambo ekyo mashallah omukyala omushiriku wabaawo ensobi z'akoze bbaawe n'amuwaamu kagaapu n'amulaga nti takyamuwa budde olw'ensobi z'omukyala ate omukyala okuzza bba mu layini asalawo kumuloga kumuliisa bikyafu kwebaka n'abasamize so nga ate omukyala singa abadde munaddiini bw'alaba nga omwami afunye ebigaanyi adhikaali salaatulayiri kwebuuza ku bannaddiini nti kyusaamu bw'oti waba akomye oyambala ku lugoye bwe luti kati enjawulo weeri wakati w'amaka ag'abannaddiini n'amaka agatali gaki ga ddiini hatta n'omwami bw'atyo naye nsaba Allah ffenna atuwe okulongoosa. Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media.